yabuzibwawo government Muhozi yatuttewa edi mutwe mu kooti ki you see musawa meka Muhozi yatuttewa edi mutwe nze kugambye nti government agency musawa meka Muhozi official wa government Muhozi official wa government chemboza ani akola arrest ku civilian abuzawo ekyenjawulo kya gavumenti edi mutwe z'amaze ng'abuziddwawo mufu oba mulamu bw'atwalibwawa wa Muhozi wakaawe Muhozi ekomera ebigazete Muhozi sio kwa government Muhozi kwogera dalinya Muhozi ayino Palestina ati musungu butya ligo process ya Muhozi eriwa eteeka ligamba gwe bakute kale teyamukidinapinze yamwarestinze eteeka ligamba gwe barestinze atwalibwa mu kooti mu bbanga ki si musawa na mu 8 bukyamubuzawo kati sawa mmeka agaye muyombesa kubo babasereke mu katale Kanso Nalukola Elias atabusena RCC wejinja oluvanyuma lw'okugamba mbu bagambe nti babaseredde mu katale muyombesa kubo bagende mu kooti edi mutwe otulabye tuli Kongo tuyombera Uganda olaba tuyombera Kongo wendi wano mu Uganda wengambira oyo mwami assistant RCC byagamba bya butalimu bwabanga Muhozi yakoze arrest omuntu gwe bakutenga ayina omusango bamutwala mu kooti musawa 48 kati aliwa bwe basikidinapu nti sikubuzaawo yabaffe gwe bakutte bamutwalawa bamutwala mu gazetted place basement ya mwana Muhozi bagigazetinga bati RCC erigazete diwa nawe bakwate bakuteekeyo mu basement y'omu ayefe babi ekyokukola ani yakoze obukyamu okuva ku ntandikwa bw'oba gwakulira amajengo olina ne ziccepe nga wasoma ebitabo yeyo enkola gye bakolamu oyagala nze mpite mu mateeka akinga gwe toyise mu mateeka nga tegwayina emmundu nkugambye njogera kwogera tekiri mu mateeka kiri mateeka ndi mukwogera nze olabye nyina kyenkola ekimenya amateeka njogera agambe programu kyaddemu obusungu njogera mututuusizawola mwe mulabanga ekyo kibi nnyo ku bikolobero bye mutukola Museveni bwe yanyiga mu kalulu teyagenda n'akuba emmundu ffe tugenda mu kooti ate ne mulaba nga tuli babi nnyo mwewuunyisa